Ebbaluwa ey'okubiri Pawulo gye yawandiikira Abakkolinto. Abakkolinto ey'okubiri Essuula 1. Nze Pawulo, omutume wa Kristo Yesu, nga Katonda bwe yayagala, era n'owooluganda Timoteewo, tuwandiikira ekibiina ky'abakkiriza Katonda mu Kristo ekiri mu Kolinto, era n'abantu ba Katonda bonna ab'omu Akaya yonna. Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwe ekisa era babawe emirembe. Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo era Kitaffe ajjudde okusaasira, era Katonda asanyusa bonna atenderezebwenga. Y'oyo atusanyusa mu buzibu bwaffe bwonna, naffe tulyoke tusobole okusanyusanga abo abali mu kubonaabona okwa buli ngeri, nga tubasanyusa n'ebyo ffeffe nnyini bye tufunye okuva eri Katonda. Kubanga bwe tugabana ku kubonaabona kwa Kristo okungi, era bwe tutyo bwe tusanyukira mu Kristo. Bwe tubonyaabonyezebwa, tubonaabona mwe mulyoke mufune essanyu era mulokolebwe. Era bwe tusanyuka, nammwe musanyuka ne mufuna amaanyi okuyita mu bizibu ng'ebyaffe bye tuyitamu, nga muli bagumiikiriza. Tubalinamu nnyo essuubi, kubanga tumanyi nti nga bwe mubonaabonera awamu naffe, era muligabana ku ssanyu lyaffe. Abooluganda, twagala mumanyi okubonyaabonyezebwa okwatutuukako nga tuli mu Asiya. Twabonyaabonyezebwa nnyo ekiyitiridde n'essuubi ery'okuba abalamu ne lituggwaamu. Twalowooleza ddala nti tusaliddwa gwa kufa. Ekyo kyatutuukako tuleme kwesiga maanyi gaffe, wabula twesige Katonda yekka azuukiza abafu. Katonda oyo ye yatuwonya mu kabi akanene bwe kati ak'okufa, era ye alituwonya, era gwe tulinamu essuubi ery'okutuwonyanga. Nammwe mutuyambe nga mutusabira, bangi balyoke beebaze Katonda ku lwaffe olw'emikisa egituweereddwa olw'okusaba kw'abangi. Ekituleetera okwenyumiriza kye kino, nti emmeeme tukakasa nti mu nsi muno, n'okusingira ddala mu mmwe, tubadde ba mpisa nnungi, si lwa magezi g'abantu, naye kubanga ekisa kya Katonda kye kitufuula ab'amazima era abatuukirivu. Tubawandiikira ebyo byokka bye musobola okusoma era n'okutegeera. Era nsuubira nti mulitegeerera ddala ekyo kaakano kye mutegeerako ekitundu, mulyoke mwenyumirize ku lwaffe, nga ffe bwe tulyenyumiriza ku lwammwe ku lunaku lwa Mukama Yesu. Olw'okwekakasa mu ekyo, nayagala nsooke kukyalira mmwe, mulyoke mufune omukisa gwa mirundi ebiri. Nayagala mbakyalire nga ngenda e Makedoniya, era nkomewo gye muli nga nva e Makedoniya, mulyoke munnyambe nga ngenda e Buyudaaya. Bwe nayagala okukola ekyo, mulowooza nti nali munnanfuusi? Bye nkola mbikola ng'omuntu ow'ensi, agamba nti weewaawo, ate mu kaseera ke kamu n'agamba nti nedda? Nga Katonda bw'ali omwesigwa, tetubagambangako nti weewaawo, ate ne tukyusa nti nedda. Yesu Kristo, omwana wa Katonda yabategeezebwa Silvaano ne Timoteewo era nange, teyali nti weewaawo ate nti nedda. Wabula mu ye bulijjo mulimu weewaawo, kubanga mu Kristo byonna Katonda bye yasuubiza mwe bituukiririra. Ku bwa Kristo kyetuva tugamba nti amiina, nga tuwa Katonda ekitiibwa. Ffe nammwe Katonda yatukakasa nti mu Kristo mwe tufunira obulamu, era Katonda yennyini yatufukako omuzigo, n'atuteekako akabonero ke, bwe yatuwa Mwoyo we mu mitima gyaffe, abe omusingo gw'ebyo byatuterekedde. Katonda ye mujulirwa wange, nti olw'okubasaasira mmwe, kyennava sijja Kolinto. Tetubalagira bulagizi kye muteekwa okukkiriza, wabula tukolera wamu nammwe, mulyoke musanyuke, kubanga muli banywevu mu kukkiriza.